Ana bintu sibisobola. Kati so mubitandika muli bato. Kati ekikubo ekinenge kikushika mu dolini. Futbali twaga fana na wetu. Leo tukane wish kati enjage tukeshane kudugaza. Kudugaza. Taba. Abakazi bajinwa ne bajinwera mu cyayi olusine banwa pule yi. Abakazi banwe enjagano kwanti fe bagaba bavuka n'abakazi basingo nwe enjagaba balungi bola mabala ne wano we bali. Nga tuka nabenga afuna kafulase na ateka mu enjaga. Nalwa. Obuka. Enjaga nwange eri ku cyayi. Nti etuyana ne fulumye ebichafu mu mubiri. Eshege enjaga dagala. Kati fenso ndaga naye mweso bije mukola. Tuteka mutaba. Mwongera mutaba. Kibayite ekibanga. Kati oyongera mutaba ekuddugaza gine emimo yonna noddugala katomala 14 n'omusanga linga myaka 3. Kakutunya n'odduka nengo omuzira. Nga mwana muto. Nga muto. Mwe bali bayitaba chifesi ninga bikwa ebimukyusiza identity. Sina tashinyiza muzala nnyo. Nozala mwana w'abandi n'omwegana. Ati n'obukazi bukwetanira nnyo. Ne wankubadde ne kakati bana. Ate kali n'abawala basiru. Ne bafuula single mother ate abawala basiru batya. N'abawala basiru baagala nnyo ebintu by'okuba nti ono bba wange yasinga. Ate kati ng'obba olina mwezimba n'abeera na future. Esegedde. Dolina okuzimba azimbika waliwo ozimba waliwo kati nyinza okubuuza n'enkubuuza. Beno bokola muri ku kino ombuza busanga nagisimaye muri mugo okagenda kuzimba ati. Ezo muri muge nali nkolo mutu. Nze ngaze veno mu mutu muri munali kirina. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. All right. Hi, lovelies. Welcome to Love Life on my channel. During Nasasira Kakati, for the first time, ngasama nakubanjira mugenyi. Joga Bebas as well. Thank you for liking, sharing, and commenting. So for the first time, ku channel ndese omuvubuka he reached out yagamye mbayi nabe agala otunyumiza ko ngamba why not munangu lusimpayo abantu opportunity ngamba nzani atatula ko na muvubuka ono kakati ngina kuleka weyanjulire abalabi ba Love Life Sanyiso bala mwena abantu abawale no ku Dolini kanjite Dolini media. Dolini nasasira media media. Anza gomula abantu abasinga bakimanyize veno masandugu. Masandugu akala kwa kaulirako. Masandugu gakola. Yakolere vake okujako sente atopadde pini. Yakolere atwalanga akaunti z'abantu awo. Atutama vako manji. Twala ko vake yade tambulanga yakebera sente atomwade pini yo solo kebera sente ku simu yange ngatompadde pini gazikwade pini yange ati betubeeramu eggeto neda mama abafu betubeeramu era nobu sente oluusi tubugira bingi betukoleyo naye nga byabwongo software mungi yagejjamu bimanyi pini ku pini naye nga nsanyufu bala bano ku Dolina sasira Venom. Katwachi weta Venom. Venom ze umanyi musota nga guina obusagu obwe. Oli musota. Erinyere ba. Mutiama. Mutiama baje ntie ebitebyo. Oli musota. Erinyere we bali ntumira Dolini kanya kujja erinyo erya. Bashi bakwita Venom. Kwanda bo. Erinya Venom eryavira. Ngakyabere waka. Nenge ebisede bye byedda walabako ebisede bye byedanze naliwo nnyo nga kyaliwo sente zinnakyuka. Ngwakyali olukumi olunene n'omutwalo. Walaba kolongo sokula poloti 13,000. Ngokuva omutwalo nga ekipapula kiwanvu eky'omutwalo. Ngokuva emasanafu mpaka Kibuye ng'ogulayo 15,000.
walabawo olukumi olwo bali olwavali ng'osogenda kusomera naliwo oyina emyaka oyina emyaka 2 oba mugumu 3 alimba nze naliwo nga nesente tebanazikyusa naliwo nnyo era nga jasibenza obbagamba wano eno byaddamu era nze munagira kumanya ekibuuzo kyagala okuwa kubanga kati nga fedda nze linya veno mu ddi ntuumedde bakwatanga ogwo omusoto ogwa ttimba ne bagugjamu akabojja okamanyi akakabojja ne bagujjako olususu ne bagunaza ne guvaamu obusago ne mugulyanga enva empwira mbolwa bali omusota kyoga nawe mwaliako emisoto nalyako emisoto egiwerera ddala kati kwe kwava erinnya eyo ne batuma Venom kugamba oli busago kuba kati nga bingi ebyannumanga nga byabulabe nnyo okuleka embwa misota goonya biki tugesa erinnya eyo nerinemerako nga nde Venom ku kyalo Venom masanduku abasinga masanduku kyekyalo kye bayita masanafu masanafu ali ekifo kye bayita masanduku ye masanduku masanafu ye masanduku masanafu omanyiyo kati gye bayita masanduku bali abaana bakola akalango tokola era muto wange oyo muto tokola era muto kati effeeza bakiikiridde basajja banga babire yammwe bannange masanduku tudewayo kati osoma kwenkana ki nzi njagala kumanya Venom okusoma saagenda nnyo kubanga nze kyannemesa okusoma ekyasinga okunnemesa okusoma kwegatto kyamalako nnyo okusoma genda wala nakwegatta kugira wano okusoma tosobola kubanga wegatta n'osoma n'omalako ekyo kinoonyerezeko ddoli watandika abawala ng'okyali muto nnyo era gye wegendereza omwana wanene okutandikira ku P1 paka P6 kasita yegatta tasobola yita P7 tasobola amagezi gagenda kwabula obeera mu kiraasi oba olowooza ku oyo gwe bakikoze naye ebirowoozo byonna era obeera olinda kiraasi eggwe akadewe kagwerako okubateera muddewako omusange kati obuzibu gwe buva watandika abakyala ng'oli mwawe okusoma nakuvaako ndi muto nnyo nze nagwa P7 nga nina emyaka gyali nga 22 kati soma nenkuvaako kati kambuuze lifestyle yo njagala kumanya kati kubanga uzze simanyi okola mulimu ki kubanga ogambye kompyuta ku kompyuta software kati okola mulimu ki gwegwo nze omulimu gwange ekituufu kiri nti ffe tukulidde mu mbeera enkambwe ennyo ddole ffe mu geto oyimanya ebyaffe byaso kati mu geto eyo nze obulamu bwe nkuliddemu bukambwe kuba nakula n'abantu nga nze nalaba ebintu ebinene nga ndi mutu ebintu ebinene nembako ne bakyali bange kyali wange omu gwe nasooka alinga ogwokusatu gwe nasenga obbeera naye era ng'alina ey'obusolo bubi kyava ku ki bamuzaala bw'atyo akyaliyo gyali naye kate ye we yakula busolo bubiri oyo sitole yali mpanvu kuba nakula naye kale nga yeegatta nnyo abantu nga bamukozesa nnyo ab'enjawulo ng'ate mubbi kati nga wabba tebasobola musibira mu kkomera ly'abasajja tebasobola musibira mu ly'abakazi kati nga balina muta kati nga balina mukolako sajja ale bamugambe kikyosobola okuba ayagala kuba mukazi oba musajja naye nga yetayagala kati bakola bati solo biri yazaala nafuuka taata nate mu kufuuka taata ate n'azaala mu mwana we abasajja abamu bannange kusolo bubiri oyo yazaala mwana we ate n'omwana we n'azaala mu mwana eyali balina kasi mu famire kiri awo kigodi kati be bantu benfuliddemu tukulidde ebintu bingi bibi nnyo mu ggeto oyogedde ku kyobubbi nenzukire ne story badde etambula ogambye obamanyi osakase mukwano gwo ono yagenze mu dduuka lya mu tawuni CCTV nemukwata
ne bamukwata bulungi face girlfriend bambi ye yabadde apostinga ba boyfriend gamanyi nina obusajja wange businessman kati lwaki mba temunoonya mirimu okukola emirimu lwaki muba mugenda ne mutandika okubba ate kati mufunira ku balala mugeto obulambo omugeto nze mbyogeddeko emirundi mingi mugeto teri mirimu doli ekyo kisooka ate ekyokubiri ffe abazadde mugeto batugobayo tukyali waka omuzadde akeera ku makya nanwayo bbiya 3 n'abagamba mwena sibaagalawo olimba mwena mugende mukuze kati nakweza myaka 18 ngayagala muveewo kati jjukira omuzadde akweredde mpaka mu siniya 4 namaana agoba nga tonamalako siniya 4 tolina kiddako kati nagamba genda okuze balina okumpa kati ng'olina okuyiiya ate owe muzaddewo kati kitegeezwa bintu bibiri kola nnyo oba kubba nnyo okitegeera kati mugeto be tusinga okubeeramu kola nnyo oba kubba nnyo ekitegeeza abasinga tebaaliwo abazadde baabwe oba abali abazadde baabwe wadde bato baagala abazadde baagala mwe mugende mukole mubalisire sente mubalabirire kati mugeto kasookulamu noweza emyaka nga kati nga nze yuuti sobeerayo waganga mwezeyi wange yasuubira nti lunaku nze nnyo omusindikiriza okunwamu kabiya nakukubeera n'essimu n'agamba peno muyokyayo era nga mwokyayo era nkusanze wano ng'onywa bbiya mbere nakubuuza sente ozijja wakati gyogera nga naye togamba nobuno okunyula busawo bw'abantu obusente ozijja waggwe okimanyi buno okunywa butandika okunywa oyagala buli kanaku onywa ate bbeeya bamuseera kati nga mu kino ekifo kye tulimu bbiya omusanga wakasanvu mutwalo kati ng'osusa na cupa 5 era olaba emmere si ya wiiki mu geto oba wiikisi 2 kati obulamu eyo bukalu badde olini kuba kale ososanga yuuti ng'alina omukazi kati mukubeera n'omukazi ng'asobola okeera ku makya ng'alina 2 omukazi alina okulya alina osindikirako mama yaga mulinzi amwokyeyo kati gozi alina ayitira kwani era ajja kukubira agambe doli nsiisa nsalako batukole mu interview akusanga akutwaleko byolina agenda yo obulamu kati ate jjukira ezo sente tezimala era ziba tezimala jjukira fe mugeto tukola ebibi naye nga tomanya nti ezo sente zezikuma ziba tezimala sente zimala nga bakuwadde bizimbe byabugagga sisse kati okutwalako ka iphone 17 oba 16 era genda bampemu emitwalo ngaana oba ataano kyokka nze n'omufiiriza eyajugula obukadde n'obukadde naye ofiiriza bintu bingi ebituukawo mu geto kyobola abantu abasinga mu geto bingi nnyo era bambi mpulira ndaba nnyo obwana obwo buli mu geto nga buli awo kati kinewunye bw'oba kwate oli geto youth toneezimba bulungi lwaki otandika n'amaka lwaki ofuna girlfriend n'otandika okubeera n'omwana naki n'omukazi nga gwe kenyini tosobola kwerabirira maama wo akutawanya ne taata we mpaayo 5 mpaayo 10 lwaki ofunye omukazi lwaki tosooka ne weeyiya nga abawala be batusumbuwa mu geto si mwaba bakwana mu geto abawala bangi abalungi naye tebalina wakudde kati osoogenda mbifo ebisinga nga abawala basinga tebalina wakusula n'otuuka kati kankweka example n'otuuka nga mwambi yashe oba n'otuuka Casablanca sovayo n'abawala nga 3 n'osula nabo ng'ofa kyo ne bakuwa ssente baba bakuguze nga be baagadde okujja kati balina wakubeera kati abawala 3 basobola okuleetera ebizibu kati bakeera ku makya nga gwalina obbanoonyeza obawe kati ekitegeeza ebintu birala bibiri kubba nnyo oba ogende ng'olina omulimu oguyingiza ennyo kati nga yuti wange yagenze naggula edduuka alina okuba nga lwe ekyamusikiriza mu geto bingi ebitusikiriza osanga omukazi nga mulungi n'akusiima kati ng'alina kyakusabye akusabye earring kati nakusaba earring olina ogenda eri kugazala ndi ozinone kati natuuka kugazala ne agamba bolinga earring eyakabi ya mutwalo kugumu kitundu 2 ng'olina okimanya earring eziwera ate watambudde okuva mu geto mpaka mu tawuni kati n'osooka obaza kati kitegeeza oba olina okujja n'emitwalo ngaana shopping ng'ezitowa ogitwale omukazi agambe ekyekyo kati mba niyayitira kwani obaza ofunira mu balala so mugeto obubbi bungi naye kati nze obubbi
bubbi bungi kati waliwo obufere. Banango waliwo obufere nabo bubbi. Waliwo obufere. Ate omufere ate omufere kaleko. Ate omufere kaleko ngero obunfeze. Ate omufere nkubba dolini. Nga onsanga mu nkubo togenda kuntekako mbira tewantegedde. Nja kuferera ku ssimu. Osange mu nkubo mpiteko. Osegedde. Tugamba nti waleko ku basimu yo. N'ogamba halo nze mva ku Airtel MTN oba mwe mufera birala n'ogamba waliwo wakubirako ne bagamba ki. Aba nimba kyawo. Waliwo kibangamba nali mpangudde oba biki neddaddako. Ate naye njaga kati ningamba embwe kati nimpuliriza naye mpaka bwe bangamba nti waabo bayaye totawaana tokkiriza bagamba oba mpangudde kagaali bamutoka sibijjukira. Kati abo bonna baffere. Wakati ososangwa kati fe mu ghetto tulina kodi wali gye bayita kawompo. Kawompo gimanyi. Kati kawompo sikekana kawompo k'omwana. Kawompo yetuma delivery nti kati mu kizimbe osokuwanga omusajja avengo yali ku kamera nga alina ekiduuka kitunda TV. Okategedde. N'ebisimu ebimalayo kati nga inoleeta box. Osegedde box. Kati nga tuso omuntu ma delivery nga za TV ezi ninga buli TV eri mu million nga iSense 42 esobera mu million nge mu kitundu obaye mu kamwa abiri. Kati TV 3 nga ziri mu million ziweza million nga 3 mu emitwalo nkaaga. Segede n'essimu nga box 3 gye bayita kawompo. Kati mugete ebikolobero bingi. Mugete ebikolobero bingi. Mukyaba kyenyiza omugamba mu ghetto amagezi mangi. Mu ghetto ky'osobola obba nakyo mu nsi okuwangaala si kikyo. Mu ghetto oba tosobola kuuma kikyo tekiba kikyo nekyali wakikunoonako. Noleka wengato n'ofuluma nga tewali ngato. Anti we kugambya twalinayo kyali wave masandugu ng'asooka okugobera ku myango omumye nusu 10. Nago nenga buli ngato gy'ojja mboti n'okasuka boti mu kigere ng'egwa mu mikono gye. Kati ogenda okyuka boti emabega ng'engato zigenzi. Kati ng'ayagala Timberland. Mwabooza engoye bunoosigala ng'olinze engoye zikale wova oba zitwala. Batwala mbisi. Mu ghetto batwala mbisi. Kuba omwana ayitamu nga kawenja ng'asomba sikulapo ng'anoonyamu jini ezimalayo. Nekikumba kyo nga kinene ng'akyagala kiguze madamu amuwe ekyetaano. Nakyo nga kibisi. Nga kibisi kitonya kitunda kitonya ne bamuwayo ez'okulya nagenda nayo okula. Okategedde. Naye bannaye mukaba. Ate abawala b'omu ghetto ekisooka mu ghetto kati baba dolini. Mu ghetto abawala balungi bangi naye tebalina abatalina future bangi. Okategedde. Nti olw'ensonga mu ghetto abawala batukozesa ensobi. Abawala bangi abalungi. Naye ate si bakozi nti babayiiya basiru. So baba baagala mmwe ababa balabirira. So nga namwe muli mu kweyiiya. Kati abawala b'omu ghetto batukozesa ensobi. Ogakawala nga kalungi ng'okaagala nnyo ng'oyagala obeere nako ng'olaba badoni bagenda kakutwalako. Kati ng'olina otutoba nnyo naawe. Kati awo ogwira mu nsobi. Kati akakawala atijjukira kakusiigamu ne ku birwadde nga tomanyi wagenda kujja ekkololo yeetegebwa wabukoto. Kati gwe ngolooza kali ku ggwe. Ogenda okukagwamu kalina abasajja bako ba Big Daddy nga bana. Anti munene kaba kakufunira ssente kakola ekisimu abaagala ssente z'obwereere. Kati okitegedde abala batukozesa nnyo ensobi mu ghetto kati omwana akusaba enkoko. N'ogamba kwonoonye enkoko. Kati bakyalibo ne bagwa mu buzibu ng'ogenda otulugunya ekyalo kirama kuba nze n'ebiseera bye natuukako ne tulugunya ebyalo nga bisala. Ng'onoonya kyo? Ssente. Netulugunya masanafu ne tulungujja ekasubi ne nankula. Oyagala kufuna ssente za kulya nkoko. Ne maana ezifuna naye sina kinazikola. Okiraba? Kyaba era mpulirawo binga babakuba. Kati ogambye omufeera asingako omubbi. Kati mu ghetto tulina ebintu ebika bya mirundi mingi. Tulinawo omunyakuzi. Yoyo ndi ku ssimu bwe nti n'alatwala essimu yange oba akasawo. Balaba. N'anyakula. N'adduka. Kati ate yabisa obusiru. Omunyakuzi abisa busiru. Musiru tosobola kudduka ngwala z'abakituuze ziwera 3 nga tebannakwata. Kati ne tusanga nti bano ababisa amaanyi kyagenda kujja kuba ekikonde naye musiru be batuvumiza nti tosagenda n'obba muntu ate n'omutta. Kati kino kirwadde kiba kibi nnyo. Osegedde nti buli okuba omuntu ate n'omubba anyiiga nnyo ate sagenda mu ssabo n'akukola ekikyamu oba si kinaateekamu ssente zisinga zobbe n'akunoonya.
oba kategedde kutegeera kati omuntu asinga okubisa obongo mu kibuga waneeno nti kati zize kutwala mu ddoli nti nso okuyita ne gajeti zo nojja zonna ne gamba ndi wano zonna ne nzitwala omuntu abisa amagezi kuba kati nange kenyini nze naye ntuuseko ku polisi nga banzibe ne ntuuka ku polisi nze ne bansiba ate nga nze ngenza oloopa omusango wagamba nti banzibye essimu kumbe naye ng'olabikanga yegwe yagitutte osi yagamba gwe sokobera eno tunoonyereze tulabe ekituufu aba bakubbe nti olw'ensonga obirabika nti obeera ng'olabika ekyo ekintu saloopa ku poliisi tetuuka ku poliisi osi n'agamba soke tulindemu tunoonyereze n'obeerayoko wiiki singa 3 kati so mugeto obulamu buli kati kambuuze manyi okutukula tuli muvubuka ndabo kyakula kati oyagala kubeera bwotyo bwe life gye wasala okimanyi muno osobola okukyusa obulamu nze nakyuka kati okyafera nze kati enziba yanjawulo kati dolini sayinza okugamba nti software yajja nze nsobeera mu nyumba nenkola miliyoni nga 2 oba miliyoni 5 nga sivudde mu nyumba nga tondabyeko ina yalina yateeraawo ndeka babisi yange sigenda kujjako sente oba kiralina nakenjagala okulaga mu katono nnyo ti nsobeera bwetejja setakulagemu kati olyokoddeyo mbeera ndi awo nga buli kasente akajja kaddawo tekisoboka yasinkebeera olaba sigenda kukola nsobire nakuleta nina akabadi kenjagala okulaga katono nnyo wamuti aba alinako layini yayetera kuleete kulageko aina MTN chemanyi ze na MTN wano MTN bade ngenda kulagako engeri gyokikola nti ena Airtel mulage mudde ina kabadi katono nnyo mu getu kemukola okufuna sente si ketukola ka software si buli omuntu asooka kola nti mu nsi osokola ng'oli mu nnyumba yo naye ate nga basiba babbira abantu online gundi yaggalawo hati 80 simanya baani abantu bali bava savings sente zaabwe abantu kabasiba bakuba enduulu abantu bakola ebibi bingi naye just buli omu abbira ku mulimu gwe naye ng'okubbira ku mulimu gwe kikkirizibwa kati just nsi yakyuka mu ya software nti omuntu asookera ku makya nakebera balance gwolina ku ssimu kati wakebera balance gwolina ku ssimu n'amanya nga tabalina pini yange kisoboka bulungi nnyo kati wuno andaga ayinako ke 924 kikyekyo kyewe balance gwolinaku osokebera nolaba bulungi nti kale ffe tetukyali mukamaanyi notegeera mbuno ntidebe message gye nesitegedde bye badde onyiga nkulabye onyiganyiga naye kati kyenyinza okugamba nti tusoba era lemukebera lawo bazeze ziriku wakebera nga sizeezo ogenda gamba nkulimba naye tekyali kalikamaanyi okategedde Airtel eryeri maama gundi osegeera tetukyagala era bana nze nvumirira bana bakola ebintu bino wammanga baddoogo ogenda n'okuba omuntu kapeva okola nsobi okimanyi okutta mu musango gw'amaanyi kyobamanyagana nawe bakutte oba okoze bubi nnyo nze nvumirira naye okola kyofera nze nvumirira nze siri muvumira nze nafuuka pasita ate dda ugenda eri ewa pasita olaba okebedde balansi wa mutyaba nga tabalina pasiwadi n'ofuna ne message ati kati mutyaba ojja batugamba weetaaga pasiwadi mutyaba akola ki abali tanakulaga pasiwadi mutyaba anti kati mutyaba talinako shete naddeko naleta obadde ogenda zeeweereza oh god sisobola kikola wakika wa family wa family naye ekitegeeza bana bawala bagenda out n'osanga n'olekawo essimu yo n'okoma obusente kumbe mwaba butwala obusente mugeto siffeffeka ababina bawala babbi ensi yonna infact ensi yonna mugeto nkutidde kati soka olinde pulezidenti w'eggwanga aba akuba kiboogo alina kuba geto yonna oba ensi yonna kuba ensi yonna buli omu alina wabbi by the way nkutidde batugamba enter password obikoledde wano nga tunyumya nze badde manyi osaaga ngezi okaba ng'olinda message oyo akusoka okugamba balance era kkiriza zeezo n'ogamba abasente balinako obutono badde ogenda bwewo
Sisa chiko. Mbo muganda we. Ewa family. Amagezi mangi kale. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Aruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumaji ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu nkola ku abo abaagala okugenda ebweru muntu ng'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Doli. Ntiisizza by the way. Amagezi mangi. Kati yemu abanyigazi reverse. By the way nkutidde olaba ndi wano kasa muti aba ali wali. Totya kasa muti aba security waliide waliwo ne cameras. Kasha kola. Naye nkutidde amakulu gali gendere senkutidde kati mu abanyigazi reverse lwaki munyiga reverse kati nompe katugambe ngenze out nawe netunywa netulya notina kusenza transport ngenda okuteekebwa kango obusente bwabwe obweddiza nga tebuli lwaki mukola ebintu atembera bannyo ku social media avubuka mu ababi ate kati eyo niyateeka bagikola naye nga basajja bakulu abo bakulu babikola abanyiga reverse nga tagenda ate kutwala ssente atwala ensimu byonna anti ng'agenda kutwala autu amayenti kati wegenda ofuuka akebere balance kati wakebera balance n'ogenda ofuuka namanya nti nalinako ssente nti n'essimu erimu ssente mmeka okwata iPhone eki 16 plus 16 plus 17 network yantawanya beba namba kati namanya nti doli nakwata 16 plus tingenda gitwala nti iCloud abagimanye kuba mba mweyakala wagimuwadde nti wamuwadde pin kayina iCloud yangajina kati buli kimu abakimanyi nti ngenda gitwala wemala ogitwala manye nti kati funamu kiramba kati ku sente nkebedde kuliko milioni 3 ku ya dolari ngenda zitwala nzijjeko kwa kodi zone ziba zisoboka mbanzirina nesimu eyo banga ya milioni nga 4 bapemu milioni nga 2 kitundu okategedde ate ne mweche kifoze nyini kyenkututtemu kati nga waneno kuyi bashita bacha wano kuyaya kati nga gwagenda osasula biru yonno baba kulongosisa kizimbe bwe gwabeera amanyi naye nga nzolede mba nfunyeyo so kati gwe ogamba gwe byo bya ofera naye ofera muki nga tokosezza muntu wakajoli n'okola milioni zo n'obeereeyo si kyafera nafuka past engeri gye banoonyako nnyo wandedi nga sikyasobola yingira kizimbe kwanza banoonyako dolini nga sikyasobola yingira Kampala yo kati nga nyambala masine ngamba ebyekyaika mbikola eki oli musumba nenga buli teeka enjirina nkutidde munnange oli wano kundazeko kamaze sana kukayanya yadde naaka buli teeka enjirina naye bannange twagira ki kati famire ye yerowooza ki tetedde nega ne mwana wange manchi kinyumanyi wendaba abavubuka nga bafudde nga bato ate kati nange ekimpisa bwe kuba kati ffe tukulira mu mbeera embi kati edoli nsobola okukunyumiza obulamu bwe nkuliddemu nga bukambwe nnyo nga gwe tosobola nga gonze obulamu bwe nkuliddemu mu myaka 2 tobulabyeko kati nga gokulidde mu soft life kati ffe tukulidde mbulamu kwanza olunaku lwe banzaala pulezidenti olunaku lwenasukumanya ensi pulezidenti wa Amerika yajja okundabira pulezidenti Bill Clinton ne bantumira erinnya eryo Bill Clinton naye okuva olwo nti yajjayo mu Uganda nga kati olunaku lwe bantuuma erinnya Bill Clinton natandika otulugunya ensi tugamba gwe wakula mu ghetto ng'otulugunya nga gwe bagamba omwana wo gwe banoonya ekintu ekibuze ku kyalo mbeera ate nasinga tulugunya waka anti jjukira ng'obba ate byewaka nasinga tulugunya waka kubanga kati omuzadde alina tulugunya omwana alina tulugunya muzadde okusinga otulugunya ewala bamutte olina tulugunya waka kati gwe yatundanga radio engatto bikino engatto z'abazadde waffe twabeeranga ewakawo nga muzadde jjukira bakwanga nusu 5 babiri babisatu ogwo mulembe gwe twasomeranga twabeeranga basajja bakulu government schools nga basobola okubanga asinga obukulu
asinga obuto mu ssomero mu gavumenti alina emyaka nga 22 ng'ali mu P4 kati ng'olina okukakasa nti obeera ne ssente ku ssomero kuba twali basajja bakulu kati ate nga muzeeyi wakuba nusu 5 kiba kibi ng'olina okudda nga yeebase yanuddemu nayiro ze nga 5 n'oyita mu nkweru n'osumula kawaliri n'ojja mu kalinza obugunda buyigira waka kati omwenge waguyigira wa kubanga osabye nayo nze omwenge wenaguyigira gaali lumbe kwanze zikenda nwako omwenge nenebaka mu malalo nga nina emyaka 7 watandika oli muto omwenge tino gwonoona tegwanyonoona nze omwenge ngusinga amagezi kazibe ssente ekintu kyesinga amagezi mu Kampala nengo olina okuvaako musumba nywaki omwenge njagala ove ku mwenge abavubuka njagala okugamba abavubuka bave ku mwenge abali sesobaga basuke bave ku bubbi okuba abantu bupeeva kibi nnyo bambi okubba sikyagala kati nyasuke bave ku bubbi omwenge nno ate at least ogenda n'okola nona ku nayiro zo naye kyeŋŋamba abayuuti bannange mu ghetto waffe tusoosalako ekyalo nga kino ne tukuba ekyalo kiramba amajenga kiba kibi kati nga juza abavubuka bakuba abatta omusajja w'abandi ow'omupiira kubanga ate ne mumukuba omusimu mugimugje kati n'omukuba simanye ejjinja ate n'omusambasamba olwaki omusanga kubanga abayuuti wala bakola nsobi olaba okutta omuntu olaba buno obusango bwe tukola dolini muno mu ghetto mu nsi nti tugenda eri ku benswanuka n'okola biki gavumenti ebulaba nebaleka ne waliwo omusango ogutuuka dolini kati nga mu ghetto n'ogamba nti kati nzisa omuntu tosobola sula bintu bibiri byotasobola kuzanyirako mu nsi bulamu bwa muntu nakubba mmundu emmundu tebagibba kubanga nze nawako omusajja yabba ku shere emmundu yagibba kiro saawa emu ku ssaawa zaalinga 12 nga bamukutte emmundu eringa mayembe emmundu tebagibba bakufuna era ne woba ossa emundu bakufuna kutwabona omuwala yasesimaya Jovia Rose Jovia tebamukutte abaana abato babadde balwanira kisinapisolo sinagitegeera mu ghetto kale tupanga nnyo obulamu kati ensonga mu ghetto tuyiga nnyo ekintu kimu mu ghetto omuzadde takupulaningira obeera mu ghetto obulamu obukambwe omusajja takupulaningira nti omwana ono ayagala ki kusamba mupiira kuzanya music kola ki atuuka mu ghetto ng'obulamu bukalula omuzadde n'agamba nakusomesa paka sinasi kinagamba kati okuze weeyiye kati genda weeye naye nga tolina kapito kati ng'olina kukyambuwa buli omu kati ffe tukulira mbulamu obukambwe ate kati nga nabawala batuvuga sipiidi kuba kati nalinako kyali wange mu ghetto nga omuwala asobola omutuma ekifi ky'enkoko nagenda nabba ebiyumba by'enkoko nga 3 ngayagala just asanyusa omuwala ng'omuwala buli lunaku tulina otereka enkoko ewaka nga buli lunaku alina okusala enkoko nnamba oba 2 asanyuse muwala anti abawala bakoleza nnyo abayuuti ensobi nnyingi nnyo netukola mu ghetto naye nga bawala bavubuka bannange kuba kati nze nazibuuka kuba kati natuka ekiseera nga ndi mogesimukko ne mmanya nti kati omuwala tayinza kuvuga sipiidi kuba agenda kuvuga sipiidi naye nga future siwuwo kati ng'agenda afuneyo kiroodi kati nga gw'omulabiriddeko omunyiriza obbye bakoze ki buli kimu omutaddemu obusente naye bamututte kati nenkabuuka nemmanya nti kati nze ndi kuyanga so kati otegeza omuwala gw'osobola okulabirira gw'owa ssente yoyo nga otegedde nti alinamu future ng'alinamu future nga mulaba nti ate kati agenda gumiikiriza nze kyemba mugambye si kunvuga sipiidi kuba wenvuga sipiidi ngenda genda nkuba ekkololo nnamba nga tuta abantu nga 3 tuveeyo ne bulifukeesi y'ebintu totegeza abayiyayiya bano abatuyiyaye n'asala ensawo n'akola ki oba bakozesa obutya oluusi waliwo omuntu ayinza okugamba waliwo omuwala ayinza okuba kale nabadde nkutte ensawo yange nga ndi mu kibuga nga njikutenda mu maaso bwenti oba mbadde mu takisi nga ntudde ngenza okufuluma nga essimu sigira ba waleti nga tajjukira nti zipu baawa abamu balina obutya obulogolo abamu balina irizi kati mpozi n'ekirala era kati mulimu teeka ennyingi kati mulimu wogenda kati kange ngweze mu best hotelo gimanyi nova mu best nogana tutte ekikazi ewaka ogweze wirubaalo ya mitwalo okumba kweddeko ekikazi naye nga kirina kalifomu mu mabeere nga kigenda kuleka weebase n'ekitanda bakitwala akuleka kuwunziza baleeta n'akamotoka
Esekede ne bapakinga buli kimu bakuleka mu box nga baba sero zuka ngo inapanga buto bula. Kale mpulira mbo babbira ddala bayiga we mbo bakuba caliform na atwala buli kimu. Mu ghetto si bavubuka bokanti be babbi na wala balina okyuka ate abawala bazanya nnyo ddiirwe enkambu n'osinga abawala abalenzi kuba omuwala sokola ekintu kyotasuubira kaidoli sobera wano ng'oseka naye nga kyogenda okunkola kikambwe ng'osokundeka ng'onsibye n'emigwa nga mayiti kumbe nkubbye ng'ontutteko buli kimu n'obulamu ng'osobutwala naye nga ne badde sisuubira ate kiri eyo mu bulamu bwaffe obukambwe bannange Pakalinje kadije ngeri je mbadde nti ndabye obulamu bwa mirundi ebiri pakalinje tatanga yalinamu kashe kwanze muzeyi wange yalina kettako okuva emasandu guyonze isema sana mpaka Kibuye nga nawo nenga yakulawo rais tukire ebintu byedda ng'osogula poloti ya mitwalo 3 ngeva wano mpaka nga Kyebando bakkale Kasi muzeyi wange nga balina kuteekako butesi ne bagamba tukole oluguudo Northern bypass. Kati takaliri wa baligula balitunda tunda. Olitunda tosabera nga wonna wakyaliwo. Olaba kuma amataka nno. Ate kisoboka ne Kampala bali ku bakatirisi. Kuba tebasobola kubanga bagala kola Northern ate gwe n'olemesa enkulaakulana. Baba ino ditwala. So tata we yakyaliyo. Yali. Wakati fe mu ghetto n'abazadde tubatereeza. Kati watereza tata ogwamulisa. Atereza anti kati kiko asajja bedda bakubanga nnyo abazadde nga tulaba. So tata we yakubanga mama wange olaba. Bonna bazadde bedda. Omulingo gukyuse. Kadoli no bado kimanyi nti abazadde bedda nga gyewaka. Kwanze nabeerangawo nga ndaba. Kasooka gyewaka nga mulamu. Nagamba mama wo munjoleze engoye mwe mutereka amazina nabe mwe mukole kyenne mulwawo takaya nangagenda mukabala kali akumpinga nayo nayiroze nga kati nga kimanya anwangu bagamba ngubanwera nkomo bakuba bigere nasula munju kati nga kubanya abazadde kati nga nze mutereka ngamba kati wenkulira zinana kula ngamba wenkulira muzeyi niyo mukubamu badamu kubira kuma Kati ze mama wange jukira bwe bulamu bwange kati nga kinumanya ola muzeyi nga bana bakulu bali mu muzanyi era we nakula muzeyi ne mu stopi nalekera okuba mama okiri mama jukira mama yakubeerera mu nti nno nti kati ogenda kera ku maja ukabe nti mama buli kimu mama kati nze okuzanyira ku mama mbali n'okubamu kabeere nga gwe muzeyi ate sinze muzeyi onyigira omusaya nesigala ne mama ekito ekiri bugero kitegeera naye lwaki nze wadde ogamba emirimu tegiriyo nayo oyiiya abavubuka temwagala kukola lwaki temwagala kukola dolimi tetwagala okukola kati kankugambe naye mugeta emirimu ne capital teri kati nse kati kagambe natwako mu kifo ng'emirimu weegiri naye ng'otuuka mu kifo n'ogamba omusajja njagala kukola nagamba tulinawo gwa sawuna tosooka mugamba nti nze njagala waliwo ayagala omulimu nagamba ogw'okukuma enku mu sawuna kale tulinayo ogw'okukola kino ogwa waitress biki byonna weebiri counter DJ biki tuka n'omugamba mumpa guliwa nagamba gwo teguliwo ogwo gubaddewo baagututte nga kiraga nti goli mu kifo kikyamu jjukira ffe identity yaffe etiisa identity yaffe nkambwe okusinzira obulamu bwe tukuliddemu nti ffe tukeera ffe endabika yaffe engeri gye tukuzeemu nti osobola okuyingira impiriyo oba resort beach wano oyingira kano kamunyonywe nga buli omu avaawo era baba bamanyi ogenda banyakula kati nga balaba nti guli mu kifo kikyamu nti obulamu bwe tukuliramu bukaamu olw'ensonga emu okuyiga enjaga nga tuli bato ekyo balengera kibagamba ebikubo enjaga kati olaba ebikubo ebyo bato baffe bano bolaba ku tikitoko kyemanyi tero biraba sirera biraba naye go wampereza kaguni n'ekyo kavidiyo nenga ekibala nagambye wa tojja na bintu biri ebyo sibisobola kati so mubitandika muli bato kati ekikubo ekyo kinenge kikusikamu dolini tutwali twagala faanana bwetyo naye otuuka ne weesi kati enjaga etukesha n'ekuddugaza taaba abakazi baginwa naye baginywera mu caayi oluusi ne banwa puleyini
abakazi banwe enjagano kandi fe bagaba bavuka n'abakazi basinga nnyo enjagala balungi bola mabala ne wano we bali nga atuuka n'aba nga afuna kafulase n'ateekamu enjaga n'atubuuka enjaga enwanga eri ku caayi nti etuuyana n'efulumya ebikyafu mu mubiri ekyo enjaga ddagala kati ffe naye mweso bijje mukola tuteekamu taaba mwongeramu taaba kibayita ekibanga kati oyongeramu taaba ekuddugaliza gino emingo gyonna n'oddugala kati omwana we 14 n'omusanga alinga wa myaka 3 kakutunulya n'odduuka naye ng'omuziraala nga muto mwebali bayita bakifeesi naye nga bikuwa ebimukyusiza identity ate ekinyiza muzaala nnyo n'ozaala mwana w'abandi n'omwegaana ati n'obukazi butwettanira nnyo newankubadde naye kakati bannange ate kali n'abawala basiru nebubafuula single mother ate abawala basiru batya n'abawala basiru baagala nnyo ebintu by'okuba nti ono bba wange yasinga ate kati ng'obba olina mwezimba n'abeera na future esegedde olina okuzimba azimbi kala ogozimba waliwo kati nyinza okubuuza nenkubuuza bena obaokola mulimu kino ombuzaabuzanga nagisimanyi mulimu gwokola genda kuzimba ati nze omulimu gwe nali nkola omutuufu nze nga nze venomu omulimu nali kiriina naye ng'olongoosa anongoosa abantu ku byalo ebyo nze nakolanga nnyo nga kyeyamaani ng'era kasaba ngamba nti boli ne bakubyeko ekikyoba omusajja kirinakulabye bamubidde makerere kati nga manya kiri mu kiyaayi kati nga nogenda mu kyenziza ebibyo okitegedde oba nengenda mu kisenyi nengamba kati byaleka biri wa mu kisenyi wa musajja wange guuli nengenda nga nyo binona kategeezekana nga bw'oba banzibye nga tulina kunoonya naye nga banzibidde wano logaba mpaamu ennaku entono ngenda bikomyawo okatekati obulamu bukyuka totuuka ekiseera nga naye wegombako ku bulamu oba okubeera ng'oli mu wa soft ng'obeerawo kajwisikibadde ngamba kati kyobola mukwebuuza ogenda kukyusa ddi obulamu nse nakyusa okyali nga ovudde ku byobusumba okyali muvubuka olina amaanyi njagala nga ggwe tanafuna family sinafuna family osooka obeereko n'obulamu obwogamba otuuka abantu nga tebakutya anti kati nze natuuka ekiseera nga feesi yange bagimanyi anti kati okyuse kati bakufaako we nakyuka kati sobola kwetondera buli omu nti dolinife natuuka ekiseera nenkyuka kati nga ndaba nkosezza nnyo manyi kibalita okukosa nga okosezza nnyo buli omu netuuka ekiseera nenkyuka nze nenzira mu bulamu bwa bulijjo kati nga dolini osotula nange netunyumyamu nde luli ekitaaliwo nti nno ndi kati nzembe nga edabye ebiseera byedda ng'osobera wano ng'obala nti kiri kirimu ssente wezi kiri kirimu weeziti naye kati nze tetukyabikola kati naffe twagatuweerawo ng'oli kajwisiko mitwalo ng'esatu bubi nnyo nga omuntu abavubuka bebeere ku TikTok n'akomawo ng'olaba ava kuyiiya ng'ennyumba bagikazize bambi nankwasa ekisatu ebi bagitutte kati ate raba ekyanda bakitutte negundi bagitutte babe n'owulira ennaku ekkutte ate n'abasinga otukoza abasirikale kuba n'abasirikale bonna babbi omusirikale mu ghetto okimanyi dolini mu ghetto omusirikale akwata gyasooka okukola pepetation byebiki nasooka kujjako essimu n'agiteekawo sente waali kati sente asobola nasooka aziteeka eno kati wamala n'essimu naggamba genda naye nga takubulidde kyakwatidde takubulidde okoze eki musango kine nga gambye genda nasigaza ebintu kayagala tesigaza bintu kati wolemezamu ng'akookinga esegedde nabo balina okweddamu mpulira batuyisa bubi nnyo mu ghetto ffe mu ghetto tukulira mbulamu ffe tukulidde mbulamu kale kati kanzi nakyusamukko nenzirako erubaga endaba ku bulamu engeri gye butambula erubaga pazo yagenda nammanyira mbu simanya mbu tuli bakadde abeeyo erubaga mbu tuli bakadde lulupazo nelulupazo ebipazo tuli bakadde mumanyi wafujjo naye nze nakyusamu nenzirako eyo nemala nemberako mbanavi eyo baani ogenda ng'okyusakyusa ku bulamu naye ngaobulamu bukambwe eddoliniwa era kyoba njagala ogamba abavubuka bakole kyenyinza obagamba akalowoozo temuluma nnyo mayirungi babiveeko bakole n'omwenge baguveeko kuba ng'omwenge gwetagira olina ssente naye vibe ekimanyi vibe dolini teziviikako nawe olina akakuba olina akakunako okozesa
ate omusajja waffe tasobola yadde mazzi era obusanza bakunywa na soda Fanta kati fate kati jjukira ebya serious kati nze watermelon vibe nga wano omaze kati ebwo bulamu bwenjagala kuba kati ffe tukuze nga ate esi oba olinamu kakyabire n'ofunayo kinnayiro ogaziba bulungi oba kibbeero naye kati obulamu nabugonza munage manyi ofunamu kajwisi enezikakkanamukko kyokkola ndi mukusaba nnyo Mukama akuyamba okyusa ku lifestyle bw'olituukira okusiba nnyo olinayo omwana ninayo abaana kati balinga basatu olimba naawe nze ndi wadda kati jasidoli nayinza okundabira nooza ndi waka kati eze ndi wadda baana basatu mu omukazi omu bakazi banjawulo bakazi nga babiri okay kati oyagala kati toyagala bo bakule nga babeegomba taata oyagala bakule nga balaba taata nga bagamba taata akola mirimu ki ati banneegomba kwaso nze kati mbaddeko mu bintu ebyenjawulo nembivaamu nze mbaddeko cooperation nga soga agenda oyize register ku kyalo kiramba ate nga akutuma mukulu nagamba MP nagamba yo register webansinga nga nina bantu bana bano baliwo basatu abange eri nga bali abiri giruze ninawo miliyoni natuka ko kwelesa nengamba yo nambita de kasanawo na bullet nga basozi kuba mu kisenge ng'oliwa nenga buli kimu kitadde kale tuyiseko mbitu ebikambo nkitegeera so kati njagala okyuse obulamu obukyusiza abaana balabe dadi ali responsible obulamu bwanoonya sere kale tulina okukola abaana b'omwaposita balina emirimu mugabe ku mirimu segedde mugabe ku mirimu ebikolobero kati kalisinga okubbisa abaana okimanyi nti n'omwana asomere nti kagashamba kapiira ate n'abazadde b'omugeto nti tebasapootinga bazadde omwana asoberawo nga amanyi akapiira nga yagomba kubeera nga iniesta naye ng'omwana bamubanja 3,000 agende kunakiva bulu balinawo basaponsa bagenda mutwala kusomera somera ekitende wawa naye ng'omuzadde tasoba mumanusu 10 lwa takisi lumutuuse ebizadde by'omugeto bekyanamu entandaalo kibooko kati netubituuza netubikuba kibooko kubanga otunulamu we n'ogamba singa ku magezi gwajjukira abaana bageto bagezi muli bagezi kituufu kuba kati nso okutwalako buli kimu kyenjagala agasikudde amadde nsaba kimanyi kyondabye kyokozaawo kitege okategedde era bwona oyimuka wano nja kusooka ngaberere mu nsawo yange ndaba oba buli kimu mwekiri olaba ogambe sobola otwala ebitu nga sitegedde bulungi beno ensawo yange agitereke wano bulungi nnyo ntegedde naye tetukyabikola olw'ensonga tatweseranga amagezi mangi jjukira obeera wanted kati gwobeera wanted amagezi bweyongera waawa ne bakunoonya buli wamu Wakiso Kampala Central Lubaga Wakabusu Makinde wa Munyonyi naye nga tebakufuna naye ng'okyali ku ya minzaani ogimanyi n'obeera nga weepima naye nga nekyaliwo ne wakuba esimu nagamba ninawo omulimu osooka mugamba mulimu kyani akugambye kati ng'obulamu bwoliko bwaba ditekitiivu ng'otambula kiro just baleme kukutegeera kiro ate ng'olina mu maaso kati obulamu obwo bubi beno kati ekisembayo ekyabavubuka nga tonaba kutwala bintu byange mu nsawo wantiisizza kati tugenda obbagamba abayuti mwenna sente zikyali tugenda bawagambye olaba oŋŋambye nsobola okgenda n'ensanga nga mu nsawo tewali kirimu wazze na buddagala kyobo mugeto mugidagala lye batulanga mu taxi nogamba naye nabadde n'omuvubuka teyasimudde nansawo beno munkutidde gamba abavubuka badde ageze mugeto ebintu bingi dolini naye kyengenda obbagamba bayuti banna jasi batuwe emirimu badolini tukole kati nga dolini asobola okujja nemunyumiza ebitambula kwaffe tulina emboozi nyingi 9 netubabuulirira netubaleka bakati badde mu layini nebafuna n'emirimu 9 kati yeyo advice advice balekerawo okuppa alo teza tereza nsi yonna butogera tereza nsi yonna okimmaze osobola olaba ne pulezidenti wange pulezidenti wensigo kala pulezidenti Museveni yalema otutereeza just atugamba bugambi mukole bagenda kukunona era batunona wandibona ezisibe mugeto nga zitunona life yamwe life nkambwe naye kati
paka nze nyembozi nyingi mbula nkimanyi nayo jaji nyumiza endala olala kasooke nkebera obensa mukyalimu ebintu by'obweyogedde natidde dda naye tweyanza veno kasa mutyaba waali wabula wadde mutwalo ojja kuzzaawo veno muwali embozi nyingi tweyanziza mulimu n'abasajja bosanga alina ne munekayidi ne nabagaga babikola ng'alinamu ki wanze mbaddeko nembagaga nga so okugamba beno mugenda kuwadiro mugende Jinja nakola ki diru nakwa milioni nga 10 nagamba nyamugende nyambesejje Jinja yonna yonna mugisonyo unji wambe beri nga nze ngisoolooza nga mugagga beera nawo mu kizungu baani kikyabogera amanyi nemukola se bozi nyingi n'otuuka ne mukuba ekyawo kyonna kyeyiganga nemuleka nga kyebasi tweyanziza veno gakwate twakyuka yadonya ebiro biteekewo nedda sisobola biteeka waawe ensawuka esigale eno ate bwe tuvaako ngenda sooka nkebera endowooza sente musikyalimu twakyuka nedda olaba okwebedde sente kakandi wali kubiri ndowooza owulira abakaka tonvumya abantu mweraba twakyuka mbere bulungi Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple,